Zoli kuchenda munana kawumuza munana nechenda mutana kawumuza tano radio omuntu wa bulijjo tuli mu Akabbinkano k'olulimi Oluganda olwalo naffe tuli kaweweevu twogera tudalya budalya kubanga embeera y'obudde etukkirizisa okudalya nno kati ye sasesebusesi takitegedde ndawula anaakuyamba okudalya kyekitegeeza Nankima Harriet ndi naawe kino nakyo kiwandiike nga bwe tukiwandiika ntambaazi na ta ma ba ezannabansasana za ye bakuwa obubonero busatu naye oyogera okinagguka ng'azaala akuza bannange kale katugende ku kino nakyo kituwandiikire nga bwe kiwandiikibwa kikonyogo ka ye ka o na ya o ga o bakuweera obubonero busatu nkankutwale mu bisoko okubeera mu mbuzi ekogga kisoko kitegeeza ki sebo okubeera mu kkomera nga bakusi komaawo obubonero busatu ekibuzo eky'omwenda okufunya kakokola tondeka nnyuma nakyo kisoko sebo kudduka misinde kudduka misinde awo kati nayo nkugjeeyo kankutwale wano nakongeza linnya kyeki nakongeza linnya ke kagambo akannyonnyola akannyonnyola okusingawo erinnya ki kyeritegeeza teritegeeza nkuwadde akakisa ddamu nnyonnyole ke kagambo akannyonnyola erinnya kabona agamba musajja mulungi erinnya eryo liba likoze eki oba weeyongera okulaga liba linnya lyokka kannyonnyola kannyonnyola ki kyakulemye Nasuuna yogererawo ke kagambo akannyonnyola akongera okunnyonnyola erinnya mu sentensi lyokka n'ekikolwa mu sentensi kati kitereeze ke kagambo akongera okunnyonnyola erinnya ly'ekikolwa mu sentensi bonna tetubawadde kino kyekigambo ekinnyonnyola ekitundu ekikozi mu sentensi era baabagamba nti ekitundu ekikozi mu sentensi liyinza okubeera erinnya ery'omuntu oba ery'ekintu ekirala mukitegedde lwaki mbamye obubonero kati bakulage bwino tuli mu kusoma akatabo ndinnyuka nti omulimu ekkula akasse nnyo nga Sadaati ye muwandiisi w'akatabo kano kanyuvu nnyo tandika ekiwuga kye bakuwadde okununulanga kugenda mu maaso nga bugolo kayemba aba akwata ati omuyizi omukono amusikeyo ng'amuyisa mu kadirisa n'alaba obutundu bw'omuliro obugenda bugwa obundi nga bumansuka bulaga bukiika obwa kkono ku lukomera bwe yali asika mu muliro yamukasuka omulundi gumu wabweru olwo ne batebenta emisinde olwo n'atebenta emisinde ng'ayolekera eri obuliriro bw'alengedde ng'atuuse we bukoma n'asirisa okukwakwaya kwe n'asiriikiriramu era n'addako katono ati wabbali kazi awonera awatono okufa komaawo bakuwa obubonero 7 kusikatiramu okw'emirundi egy'esatu kwe kukummisiza obubonero 10 tweyanzeege Tereza Omuzindaalo Nasuuna ate naawe nkutandikeko nungi awuliriza oli mu Akabbinkano leero tulina ababbinkanyi babiri Nasuuna okuva mu Nelson Mandela ne Nankima Harriet okuva mu St. Yowaana Maria Muzeeyi Ebigada Nasuuna kino kiwandiike nga bwe tukiwandiika nku nnyingi na ka wu na ya
yi na ja yi ja nku nnyingi ebadde ga tetukuwadde. Tugenze ku kyomusanvu kino nakyo kiwandiike sentamu sa ezannamansasana na ta a ezannamansasana mu newu owandise sentamu ebaddeemu nawe tutukwadde katugende mu bisoko. Okulya ebitali biramule kisoko kitegeeza ki? Okulya ebitawooma. Okyalina obudde? Okulya ebitanyuma. Nankima okironda? Akiganye. Kulya bintu bivudde mu makubo makyamu. Kati nga buno obuntu obulabolabu obuveeyo nga si wa muzaddewo nasuuna ne mubwezibika Nankima mubumanyi. Oba olidde ebintu ebitali biramule ate bibi bivaamu obuzibu. Nabitegeeza nga kale wamma tugeza ku kibuuzo eky'omwenda. Okukunkumula omukono mu kibya nakyo kisoko kitegeeza ki? Okusuuza ekintu. Kusuuza kintu kukujja mu buyinza bakuwa obubonero busatu. Kati wuliriza. Mpaayo ekigambo kimu kyokka kyokka ekigwa mu lubu biribba. Bannamusoke. Oba basajja. Bakuwa obubonero obwo busatu. Mukwase bwino we ekiwuga kino. Tubulire ku bwino omukuumuufu. Omutemu bw'aba ajja omuwondera n'asirisa obukuta kuba naye yali ayaka. Obadde ogamba nti omuliro gwali gulina bwe gumuyita wa era gwamwokya emikono n'amagulu. Bw'atyo ng'asirisizza okukukuta n'alindirira omweyoleka yenna bagenda naye bukula. Kayemba aba yeesimbye bwe bagamba obwentoogo obutafa nnyingo. Omutemu ejjambiya yamuli mu 5 n'agikasuka ng'eriko n'obumansuka ng'eyolekera Kayemba mu bwenyi. Naye wano Kayemba waafuniramu okwekengera n'addako katono emabega. Yawulira kigwa nga jjambiya erudda eri gy'ava olwo n'ategeera nga bwawonedde awampi ddala. Obubonero 5. Tweyanza nnyo tweyanzega omulungi awuliriza akabbinkano k'olunaku olwaleero no bwetu bwe tukawunzika. Njagala kubaddiramu omulundi gumu ate bannaffe abagenda okujja ku lunaku olwavaawo mpitewo ng'ennaku z'omwezi 6 olunaku olw'enkya teeka wansi. Tufuna Kalema Emmanuel okuva mu Grace Christian Secondary School Mbira, Segirinya Ali Kings High Lukaya, ate Segawa Joseph oli wa Kikungwe Secondary School ne Kiganda Franka St. Joseph Mary Mbirizi. Ku Lwokunange ennaku z'omwezi 7 Nakalembe Rose, Kigonya Benedict Nakigudde Naume Sekyondwa Akirizi. Ku lunaku Olwokutaano nga 8 tugenda kubeera ne Kiwewa Vincent Waswa Joseph